Sabbiiti ewedde abantu abaakosebwa enjega y'ekiteezi gavumenti buli omu yamuwa obukadde 2 okusobola okufuna w'apangisa ave mu nkambi eyali eteereddwawo. Kati olwaleero Minisita omubeezi ow'ebigwa tebiraze Lilian Aber asiibudde abantu bano okwamuka enkambi eno mu butongole. Ono abawadde nsalesale wa lunaku lwa nkya okuba nga bamaze okugyamuka. Luli tubawadde ssente by'okupangisa, today tubawadde ebisobola okuyamba okutereeza for some time. That means we no longer want to see anybody in the camp. Kyokka abamu beewozezzaako ng'ensimbi ezaabaweebwa bwe ziri entono olw'omuwendo gw'abaana be balina. Era bwe nagenza okupangisa baŋŋambye nti oyina abaana bameka ne muka nyina abaana 7 sikuwa nnyumba era yangobye era kati bwe muŋŋamba nti muvuddewo siina bwendaga. Abalala bagamba nti bwe bava mu nkambi eno tebamanyi gavumenti gy'egenda kubasanga kusasula. Ng'oggyeko okuba nti abantu badde basula wano naye ebadde nga beesi yaffe we tutuukira nga tulina bye twebuuza n'abalina ekyokuddamu we batusanga. Kati twebuuza ffe abamayumba agaabuutikibwa ne tractor ge yamenya tugenda kuba tusinziiranga wa? Baffe tetukyakola, tubeera bubeezaawo, abantu batusinkanaawo, ab'eŋŋanda batubuuza kyekiddako tetuyambiddwa. Minisita bano abagumizza nga gavumenti bw'eri mu kukola ku nsonga yaabwe. Naye kye njagala basuubiza nti ensonga zammwe tujja bikolako ku bwangu nnyo ate nze kwennyini nja kuba njigoberera kumpi n'abakulembeze ba KCCA. Ebyokwerinda byongedde okunywezebwa olw'abantu ababadde baagala okuva mu mbeera. Babadde batugamba nti no bigwa na nkya ebyabalandiroodi abasaanyizibwawo nga si babbafa si 170. Minisita ayongedde okukiggumiza nti analemera mu nkambi eno olunaku lw'enkya wa kukwatibwa poliisi. Sagala kulabayo omuntu nga omu asigaddeyo mu kampu. Era b'osigaddeyo wano mu kampu DPC ajja kunoonya. Si kyekyo? DPC leero tugaddeyo kampu. Abamu abakkiriza okuva mu nkambi eno mu mirembe Minisita abakwasizza ebintu ebibasiibula kwe babeera batandikira obulamu. On behalf of Government of Uganda, in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Kati tulinda lunaku lwa nkya oba abantu bano banaava mu nkambi eno nga bwe balagiddwa. Hasifa Nanvuma,